abali wano mubeere b'amazima n'abatali wano n'abo abansojja ku Luwonzi. Ani akutte fulaga y'opposition mu kibuga Kampala wano? Nga Lukwago. Ne bw'okuba enteega ku magulu, ne bw'onsojja ku Luwonzi, ne bw'onkonjera, ne bw'okuba n'okola ki? Fulaga nsigala nzikankwate nsigala nzikankwate. Ani asobole? Ne bakuyuliza amakooti, ne bakuweebuula naye n'ogamba kama mbaya mbaya. Fulaga sigita. Ekani akikoze. N'abaana babikaze niye nyini. Na yaze wano kuba Lord Mayor. Wo. Aje. Abadde asuubira nti ngenda kusimbula omuzinga gwe nasimba mu Kampala osaaga. Mwami Lukwago amazina tebagakaka. Era lw'olitandika okukaka amazina manya nti ku stage eyo kw'ozinira b'ozinira bakkooye. Njagadde nnyo okuwulira ensonga mu nsonga z'omenye ku lwaki bannakampala balina okwesigisa ekibuga obakulembera emyaka emirala 5. Kyannaku nnyo mu nsonga z'owadde siwuliddeemu nsonga. Kubanga toyinza tugamba emu ku nsonga lwaki tulina okukulondoddemu okutukulembera emyaka 5 nga bannakibuga. Lwazo nti baakuyuliza ekkooti. Lukwago olina olwali. Mwami Lukwago, sisobola kutwala kyakuyuliza kkooti nga bw'ogambye for granted. Era sisobola kifuula kyakukuyeeya wadde nga gwe yagaddenga okukireeta ekyokununula kyo. Ne Lukwago tomanyi bannayuganda bameka gavumenti eno beeyuliza ngoye. Mwami Lukwago okaabira kkooti ye yayulika naye tomanyi bannayuganda bameka gavumenti eno beeyuliza ngoye. Waakiri ekkooti yo gwe yayulika naye nga ku mwezi osuubirayo omusaala oguleeta endala. Waakiri ekkooti yo yayulika naye nga modrop muwajjeeyo gye bayuzizza mulimu payers endala nga 50 n'omusobo. Naye waliwo munnayuganda lwe baayokya paaka yaadi eno nga ne guno gujjwa taddanga ngulu. Waliwo munnayuganda nga lwe baakyusa ssente mu gw'Ekinaana ow'akakadde bamuweemu akasanvu nga ne guno gujjwa taddanga ngulu. Waliwo be bagobye ku nguudo ewataali nteekateeka nnungi ku lwabwe kubanga okubago bakyali baddokke ne bantu baggwanga obataddewa nga ne guno gujjwa abantu abo tebaddanga ngulu. Be mwagoba kalitunsi ne guno gujjwa tebaddanga ngulu ng'abasinga okuva lwe baayavuwala engoye ze baalina ku mibiri zitandise okubayulikirako ng'essaati zibakunjubusa ebitogi. Mwami Lukwago, kakati gwe bw'oba onyumya ekkooti ye yayulika ng'era gy'ogenda okukozesa okuddamu okuwa akalulu emyaka emirala 5, tobeera ng'oli omu ku baagiyuza oba eyaleeta abagiyuza. Kooti mbuulira omuntu gwe bayulizza amakooti. Mwami Lukwago, otandise okuwammanta kkozi ku lwaki tulina okukulonda. That's why nkugambye amazina tebagakaka. Bw'olinnya stage ng'oli muzinyi geereeta. Lukwago, otandise okuwammanta ensonga gy'olina okuwa bannakampala lwaki balina okuddamu okukulonda otuuse ne ku kyekkooti yo gye baayuza. Mu Uganda okuyuliza munnabyabufuzi ku levo ya Lord Mayor nga Elias Lukwago wa opposition ekkooti mawulire. Mu Uganda mwe bayambulira omukazi ng'abamwambula basajja Nabiira Naggayi Ssempalago mawulire. Mbuku tulina okusinziira okuwa emyaka emirala 5 ddemu okulembera ekibuga mujooga. Nkiddamu Lukwago. Mujooga. Eyo bw'eba nsonga. Lwaki tulina okuddamu okuwa n'abalalu tubawe? Ye abasinga engoye enjulifu. Ne Elijah Kitaka tumuwe.
Kooti yange bagiuza, of course tetukitwala for granted, era tetuyinza kikozesa kunyooma, naye tuyinza kukikozesa kujoga na kujolonga bannabyabufuzi bonna abali mu Kampala banjulize kooti. Oli bukunyaawo gye baayuza watunga ntunge okuddamu okujambala nga yemu gy'oyambattaawo. Ffe bwe tuyulizibwa tutwalana ku byalaani, weewuunya afunye omukisa n'agenda n'akuba ekiraka. Gwe bw'oyulizibwa naalo ng'agolola mpya. Gwe bw'oyulizibwa omusaala gugenda kujja obukadde 5 omwezi ogujja, ogenda ogula eppeeyazi endala. Nkimanyi oyinza okkireetera mu mbeera y'okuweebuulwa nga ssemaka era nga taata, but at least gwe lwe baagiyuza omukazi wamusanga yeeka atalina nsonga emunobya nti Lukwago bamuyulizza ekkooti. Naye kankubuulire, gavumenti eno mwami Lukwago erumizza abantu obwavu nga n'abasajja tebakyawera mu maka gaabwe. Gwomanyi kyekitegeeza kati gwe abaana bo bakulaba ku TV nga bakuyuliza ekkooti n'owulira nti oswadde. Naye omanyi kyekitegeeza ng'omwana alina bye yakutumye ng'oddayo ewaka nga tolina pulaani. Weeteekeko mu bigere by'omusajja atunuulidde abaana be akomyewo naye nga balina bye baamutumye naye nga tabirina. Obuswavu obwo. Weeteekeko mu bigere by'omusajja mukyala we gwe yasaba ez'enviiri myezi 3 emabega ate nga waliwo abamuperereza abaagala omumupasulako. Bwe buswavu obusinga. Gwe okuyulizibwa ekkooti kye kimu ku bye tubeera tukusuubiramu naddala ku sisitimu eno embi gye tulwanyisa. Otherwise twali badde tetulwanyisa gavumenti mbi, naye olw'obubi bwa gavumenti gye tulwanyisa n'ebyo tubisuubira. Onyumya ekkooti nga balaba bakuba masasi. Gwe baakuyuliza kkooti, maama wa Rita baamuyuliza lubuto, maama wa Dani baamuyuliza lubuto, maama wa Tom Julu nga baamuyuliza lubuto. Kati buli alina ekkooti ensensufu akkirizibwa okwesimbawo ku bwa mmeeya, kubanga buli kkooti ensensufu gy'olabaawo mu kibuga Kampala bujja kwesanga Museveni agirinako % ku lwaki njulifu. Bantu baabaavuwaza, baabagoba gye baali bakolera, baabaseenanga gye baali basula. Kati njagala olowooze nga mmwe bannakibuga babadde bayiwanga kasasiro ekiteezi. Gwe okimanyi nti eyafuna omukisa nga teyaliiwo ku njega eyo ng'egwayo nga tewali waka. Engoye ze yasigalamu ku olwo oba ze yalimu ojja kwesanga waliwo akyazirimu olw'akasasiro gwe mwayiwa mu kitundu kyabwe. Ojja kwesanga nga waliwo akyazirimu. Kati toddaawo kutiisatiisa bantu, kukangakanga bantu. Wanaani akutte fulaga y'ekibuga nga nze? Yes, kubanga gwe mmeeya. Naye obuzibu obuliwo nti ebizibu ebibaamu toyagala ate byo owuninga. Oza okwata fulaga, ozikwata mafaaya. Omuzinga gwe nasimba mu kibuga mujja kukimanya mpawa ali gusimbula. Lwaki tegwakuba oli ng'atwala ekisaawe ky'abazira? Lwaki tegwakuba nga batwala paaka yadi nga bagyokya? Lwaki tebakuba nga batwala kalitunsi? Era omuzinga gwogwo gw'otutendera gukuba baani? Kubanga otulaze nti wagusimba era gukuba. Be baani be gukuba nga si haamu? Be baani be gukuba nga si abateeka ebibaati ku ttaka ly'abantu? Be baani abo be gukuba omuzinga gw'otuwaanira? Bantu, muzinga gwasobola okukuba Haji omugenzi Katongole owa Utoda.
gwasobola omukuba ne tegusobola kukuba Hamu. Nakugamba Lukwago amaanyi ge wakozesa okugoba Butoda mu Kampala, okugoba Katongole n'omutta ng'oli munaku, geeyazikeko ogobewo ne Hamu. Kubanga kyannaku nnyo ffe otulaga toyina maanyi. Kyokka ate bw'oba otusaba wano w'otalina maanyi oyogeza bukambwe bungi, oyogeza bukyayi n'otuuka n'otujjirayo ttaajiriza ezaayuzibwa, naye ate ng'otumala otuula sirina maanyi. Naye agakuba Butoda go agafuna situmanyi. Oba yagakwazika kujjawo Butoda amala agakuggyeko, ddayo omugambe nti gannyongere naye Hamisi Kiggundu ono mugjewo. Omukulu oyo Erias Lukwago, Mukama waffe Embuga yamuyita ng'abaana b'Obusiraamu nga bafunyeemu ensonga. Mukama waffe Embuga yamuyita Nakibinge ejjajja, n'ayita n'oli Haji Katongole, n'annyonnyola Lukwago obulungi obuli mu Haji Katongole eri Obusiraamu, era ne bavaawo nga bakkiriziganyizza. Lukwago yaggukira ku Bukedde TV program akabbinkano. Sigenda kussa mukono nga sinnagoba Butoda na Katongole mu kibuga. Era mbalayirira Katongole tagenda sobola kusigala mu kibuga. Wallahi kyatuukirira. Kasita tumanya amaanyi ago agagoba Haji Katongole go yagajjawa, era gaggwayo gye yagasena okugoba Hamu ono gwatuloopera buli lunaku. Agagoba Katongole wagajjawa gagobe ne Hamu oleme mutulooperanga, kubanga ne Katongole tewamutuloopera, watutegeezaako butegeeza nti Katongole ne Butoda balina okufuluma ekibuga. Lwaki ago togeeyazika okugobawo Hamisi Kiggundu? Lwaki togeeyambisa okugobawo Hamisi Kiggundu? Lukwago otandise ofuuka ekyesittaza, simanyi oba gwe okiraba. Era mu kaseera mpawe kaaga ogenda kufuuka ekisekererwa, kubanga si oli Lukwago gwe mmanyi ayogera onaaliko akatwewunguuba. Onsonyiwe ssebo okukozesa ekigambo ekyo, naye njogerayo olaba naffe tukkakkanako bamisomo gy'alema. Gwani ayogera ng'okangaza mutwe kwa achievement kubivudde mu kubanga yeggwa akutte fulaga y'e Kampala era gwasinze. Twe kwa achievement ezivudde mu muzingo ogwo gwe wasimba mu kibuga Kampala zituweeko. Yes, mwami Lukwago, zituweeko. Buli lunaku ajja tugamba we bakubye ebibaate, buli lunaku ajja tugamba we basenze, naye ate atukakasa alina omuzinga gukuba baani bwe babanga ssaaba abatusenda. Kati yeerippye ku mwala. Yes, nnyinza obutakkiriza nakya amu kuzimba mwala, naye enzimba ya Gadibe nga lye nti bw'aba aleese pulaani ebeere eyo, nagga tetuguvubiramu. Era abaana bo si mwe basanyira. Gwe bw'oba olabanga mulungi kiryokke mukulu Erias Lukwago Sangu, leetako ku baana bo batuuleko awo, balyeko ku mmere efumbirwawo, baleete balyeko kasooli ayokyebwawo mubatwalireko, baguleko awo ku ngatto, bakole biki. Nze nkaayana ekintu kimu nti bano pulaani ze batuwa ate si ze bateeka mu nkola. Alaga pulaani nga mawa
naye bagenda okujjako engalo basumulule nga tebikwatagana plan. That is my argument naabo ku nsonga eyo ey'omwala. Otherwise gw'omwala capital mbuuza bubuuza ssebo mulodi gw'omwala capital wo omwala bagutwala zino emmoga ezitwala abantu emisana ttuku eziwamba abasiraamu emisana ttuku abantu abaffe emisana ttuku na mu kibuga Kampala ekyo ky'okulembera omukuumi w'omukungu omu yakuba omusajja w'akayongeza amasasi otunyumiza eby'ekijegajega ebyo omusajja atwala omwala gutwala ewuwo bano bawaamiisa omwala bano bawaamiisa kati gwe yamumma omwala gwe wansonga ennyo gw'otasobola kugulirako baana bo kasooli gw'otasobola kugulirako baana bo katoko kafumbirwawo abaana bo batasobola kuzannyira. Nze point yange eri emu ku nsonga y'omwala batambulire ku pulaani y'omwala so si tuviire ku mwala. Si mwemuva eddagala erijjanjaba amaalo mu mwala ogwo era si kwe kuva amazzi ge bafumbisa eka nedda. Pulaani ina kuba emu. Bwe mutulaga pulaani munaatuukiriza pulaani oba ggwe omwala kawaaniko kuzannyirako bya bufuzi. Lord Mayor Erias Lukwago okubeera opposition tekitegeeza kuwakana, kitegeeza kuteeka ku nninga. Actually go wali badde wasooka dda n'oggulaga gavumenti omwalo ogwo. Enkulaakulana y'ensi etambulira ku pressure opposition gyeteeka ku gavumenti kubanga weewaawo tuli bavuganya ne tutwalibwa okuba abawabuzi kubanga ffe tugipureshalinga. Kati ate gwe wajja kuwakanya myala si ddagala litali mulago, si ddagala litali mu malwaliro ga KCC. KCC ina amalwaliro etali ddagala. KCC yatwala amasomero mu kibuga ga kusasulira ebyo tobyogerako. Kitebi eyo eri under KCCA naye omwana owa senior 4 wadde asasula emitwalo 4 ku kitebi. Amasomero ga KCCA agali badde under UPE ne USE gonna gakusasulira ebyo tobirwanako otunyumiza mwala. Amalwaliro agali under KCCA eddagala lirina kuba lyabwere tugulagule. Abasawo bakolakola bu kiriniki gwe Lukwago gwe yali baddawo n'otunula ng'eddwaliro ly'e Kawempe ate wabweru baateekawo kiriniki ya kyera yaani. Ebyo bye boonoonyereza ku ddwaliro lya gavumenti ate ne wabaawo kiriniki etunda eddagala. Ku ddwaliro lya gavumenti ne wabaawo kiriniki etunda eddagala. Ebyo tobitunulira otunyumiza myala. Bwe wali omubazi w'amateeka tewatunulira ku minimum wage otunyumiza myala. Nojongo olinga balugali nnyo omutuba ngambye era eddogo simanyi omuzinga gwe nasimba mu kibuga gwe begutta be baani nokubalabe baffe tegutta ogwo omuzinga gwajja kutta babo omulabe tegukuba ozze tuloopera hamu ate ng'olina omuzinga oli mugwi wa ddalu onsonyiwa era ssebo okozesa ekigambo ekyo. Ozze tuloopera hamu ate ng'olina omuzinga. America ereese ensonga zaayo eri Uganda ewaaba kubikwatagana ne Afghanistan oba ku lutalo lw'e Russia. Ow'omuzinga ate owaabira ffe abatalina yadde akambe. Ebintu by'olina okwogerako tobyogerako. Ebintu by'olina okukolako tobikolako. Malwaliro ga gavumenti waliwo private clinics. Noyingira ne bagata eriddagala ne bakuwandiikira genda wali ku mulyango ogule. Awo emulago ndowooza abasawo abasinga baddokita ab'amaanyi buli omu alina kiriniki ewandegeyo.
ebyo tobitunuulira. Otunuulidde bya mwala. Tulwanirira omwala, tulwanirira omwala. Obwanga n'amaanyi byali badde byolekera Museveni nekiruma ng'ate wano otudde kwanikula lukwapo abaleetedde kibuga omuloodi yakisobola.